bunkenke obuli mu ggwanga lyattu Uganda Jose Chameleone naye mutagaza Akabiide amaziga ettaki nawanjagira Mukama Katonda asobole okuba nti azengulu Uganda asabye abali mu buyinza okuvaayo kuma bana Uganda n'okugezaako okuba nti obaoliawo bakumira ddala abantu n'okuba nti improving mu security mpola nga bakina okubeera ate nga ne mu malala emitala mukulu amanyikiddwa nga ye Lydia Jazmine mpola yasobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti amansula n'okulaga ebisambi omubiri mu district ye Kabale yasobodde okuba nti alagako abasajja beyo nti yes nakuza skin n'olwekyo bwe bityo birina okuba nti bibeera nti yabalaze nti balina okufuna appetite okufuna ku mubiri nga bwe gulina okubeera nti gubeera atukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso n'ambaloni Kiboya Maksudi Junior made in Uganda mwebale kuba nti mutambula naffe bannaffe bana Uganda tugamba nti kitalo nnyo ddala bomu ezagenze maaso n'okuba nti zikuba bana Uganda wali ku Parliamentary Avenue still ne wali ku CPS wali opposite ne Mabirizi Complex and still ne bannaffe abannabweru ebwayise ngamba nti kitalo ddala kitalo ddala bomu zino zagenze nezogeza abantu ebikankana era nga abasinga kwabo batandise okuba nti bakuba mu toche mpola nga bagamba nti obaoliawo waliwo ekibiina ekimanyikiddwa nga isasa ekibiina ky'abaisiramu kigenda maaso okuba kivujjirira abakubi ba bomu mu ggwanga lyattu Uganda and still gavumenti yavuddeyo neofficial nagamba nti aba ADF abakulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Jamil mukulu ate nga Jamil mukulu wetwogera naye ali mu nkomye ruzira nti bagenda maaso n'okuba nti batuusa obulombagaji bwa Uganda ate nga bannayuganda abasinga obungi bavudde ne bagamba nti obaoliawo lwaki bagamba basiraamu bwe bagenda mu maaso n'okuba nti batuusa bomu bino n'ebirala so embeera bwetu bweri era nga tujja kusaba tweyongere okuba nti tusaba okusobola okuba nti eggwanga lyaffe ligenda maaso n'okuba nti liteera mpola mpola tawo munzikirize mbatwale ettaki mbatwale wa Jose Chameleone Joseph Gadima Mayanja Jose gwe mwagana okuwa oba road mayor mu ggwanga lyattu Uganda nga mugamba obaoliawo atagwanidde kubeera meya wa kibuga Kampala. Jose Chameleone olulwadde olunaku lwaleero wayingiridde ettaki avudde n'agamba nti kibi nnyo ddala kibi ddala okuba nti obaoliawo ensi oba eggwanga erimanyikiddwa nga Uganda ligenda mu maaso n'okuba nti libleedinga kibi nnyo ddala nti obaoliawo baganda baffe abaisiramu bagenda mu maaso n'okuba nti basookebwamu enywe olw'okuba nti obaoliawo amannya gabe gasinga okuba nti gapeeringa mu basiraamu ku lisiti nti amannya abatezi ba bomu bokka basiraamu naye nga Jose Chameleone agamba nti ekyo kyekikulu wabula ekikulu kyakuba nti tugenda maaso n'okuba nti twesabira nga bannayuganda. Jose Chameleone yavuddeyo n'asaba gavumenti okusobola okuba nti obaoliawo egenda mu maaso n'okukuma bannayuganda nga bwe kisaanidde bannayuganda basobole okuba nti bafuna emirembe basobole okuba nti beekuuma basobole okuba nti obaoliawo embeera egenda mu maaso n'okuba nti ekyuka otherwise ebintu si birungi. Chameleone agamba nti gavumenti ekiseera okuba nti efungiza n'emigundi ebiri n'emikono ebiri okusobola okuba nti etangira obutujju obugenda matto mu ggwanga lyattu Uganda. Bino byonna abyageredde ettaki ng'atuuse era nga awaddeyo show y'ettaki mu bantu bonna abafiiridde mu bomu n'abazze bafa ku lukalu lwa Africa ng'agamba nti kino tekisaanidde. Ojjukira nti Jose Chameleone gye buvuddeko y'omu ku bayimbi ba Africa oba abayimbi abagenda mu maaso n'okuba nti balwanyisa obuyekera enkola y'ekyekera eyagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo ebutikira mu ggwanga lyattu oba ku lukalu lwa Africa. Jose Chameleone y'omu ku abo African Union byatuma okuba nti atekeseganya n'abayekera abali mu African Central Republic and still mu bira by'e Congo. Joseph Kony mujjukira ebiseera ebyo nti baali batabusa. So Jose Chameleone y'omu ku gwe baakosa ng'omuntu eyali agezaako okuba nti stabilizing peace mu mawanga ga Africa. So n'olwekyo avuddeyo n'adedicatinga show ye
ye Turkey ku bantu abafudde n'avaayo n'asaba Abatujju n'abasaba okuba nti obaolyawo balekerawo okuba nti batuusa obulumbakani ku bannayuganda n'okuba nti obaolyawo bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bateesaganya round table okusobola okuba nti bamalawo obutakkaanya. So far abantu bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti obaolyawo gavumenti ya Museveni eremereddwa okuba nti ekuuma bannayuganda ne gavumenti egamba nti obaolyawo egezezzaako nnyo okusobola okuba nti erwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Ebikolwa eby'obutujju nno bibutikidde ensi yonna era nga kizibu nnyo okulwanyisa obutujju. Ensi ntono nnyo ensi zonna zigenda mu maaso n'okuba nti zirwanyisa obutujju era ng'obuzibu obutujju kintu kizibu nnyo kyakumalako. Uganda ebadde egezezzaako okuba nti erwana from 2010 wabaddewo akalemberezaawo gavumenti esobodde okuba nti erwanako wano ne wali paka letufunye lupoolo zineeno mpolampola waliwo ekirowoozo ekyandika nti batalibani bano be baali tebandibanga be bavuddeko obuzibu mpolampola naye ng'ate sofa tetwagala kuba nti tuyingirayo eyo kubanga abo bantu baffe batalibani nabo mikwano gyaffe nabo bantu baffe. So n'olwekyo tulina okuba nti tugumya just gavumenti okusobola okuba nti yeebereramu okusobola okuba nti ekuuma bannayuganda basobole okuba nti obaolyawo ebatangira kubanga bannayuganda talina mundu talina buku Sorry.
mpolampola then katusobole kuba tukutwala mu part B. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Nabawanuka Lydia abasinga gwe mumanyi nga Lydia Jazmine, of course y'omu ku bakyala abalaga bakyasinze okuba nti bagenda maaso n'okuba nti balaga emibiri era nga emibiri gyabwe gigenda maaso n'okuba nti giseducinga abasajja ku lukalu lwa Uganda kwogata ne Africa number newankubadde kibeeza okuba nti omukyala ono bulama okuba nti anywamu bw'ati pa sometimes afuna kye bayita high sex libido ng'ayagala kuba nti ebintu abikola nga bw'ayagala mpola. So n'olwekyo Chameleone Joseph Kadimba Mayanja yasobodde okuba nti obaolyawo Lydia Jazmine yasobodde okuba nti akyalako mu Western Uganda ekitundu bakiyita Kabale, yasobodde okuba nti amalira weekend ye wano yasobodde okuba nti alaga omubiri ogw'enjawulo. Yalaze figa yalaze omubiri yakubye bikini yabadde anyumirwa mpolampola. Wano nno abantu batandise okwebuuza Lydia Jazmine atava Kabale story ki ne batandika ogamba nti obaolyawo alina omusajja yasobodde okuba nti amuteekamuko akasente mpolampola okusobola okuba nti ebintu abikola nga bwe byali badde okuba nti bitambula, era avuddeyo n'agamba nti obaolyawo abantu batandise okuba nti bagamba nti Lydia Jazmine obaolyawo tasaanidde kuba nti tambula nga gye bayatambudde. Lydia agamba nti nze ndi ku promotinga Ugandan tourism nti obaolyawo bantu bangi abamisinga okuba nti bagenda Kabale. So n'olwekyo ngezaako okuba nti ntambula okulaga bannayuganda okugezaako okuba nti batwalinga ebifo bino basobole okuba nti nabo beerabira ku nsi yaabwe nga befaanana. So far Lydia Jazmine bwe togera lisinga searching omwami amanyikiddwa nga Fikfa Maika wetwogera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Dana yani mulyawo olugambo lulaga nti Spice agenda mu maaso n'okuba nti atwala musajja mukulu amanyikiddwa nga Fikfa Maika. So n'olwekyo omukyala ono Lydia Jazmine ali awo mu bbanga, Mr Kampala bamutwala, Edrisa Kenzo omusuuzi ali awo tasalawo atagala Deri nalabako n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dennis eyali manager ali kyaliwa Kenzo naye nga atagala bino nabiri. So n'olwekyo embeera tenaba kuba nti etira bulungi era ng'abantu abasinga obungi bali awo bagamba nti obaolyawo Lydia agenda mu maaso n'okuba nti yeetega okusobola okuba nti afuna omusajja asobola okuba nti arepressinga abasajja abo abagenda mu maaso n'okuba nti bamumenya omutima n'okusobola okuba nti bamusuulawo olw'ebigendererwa biri oba ebirala mpolampola. Lydia Jazmine y'omu ku bakyala abali hambo naye ng'ate sofa getufuna nti omukyala oyo amatira nnyo ebintu by'okumusakata ziwantu ziratata yes agenda mu maaso n'okuba nti azinyumirwa mpolampola. So n'olwekyo kibeeza okuba nti obaolyawo yabadde alina omuntu yagabadde agenda okuba nti amukola ebya ratata yes ratata mpata mpolampola. Byebimu ku ebyo bitambudde mu ggwanga lyattu Uganda. Ngenda kusaba munnayuganda wenna ali mu Uganda agenda mu maaso n'okuba nti weekuuma oyo yenna gw'otategeera mu reporting oba muteekekerisa egyogi gwena gotategeera ayinza okuba nga mutuju. So n'olwekyo kijja kuyamba nnyo okumuteekako amaaso g'enkaliriza obutasobola kuba nti akutuusako obulumbaganyi. Genda maaso n'okuba nti weekuuma nawe ali weeru w'eggwanga genda maaso n'okuba nti ocapa ne weekuuma n'okusabira ensi yattu Uganda because so far Uganda is bleeding. Bannayuganda tugenda maaso n'okuba nti twerabira ebigenda mu maaso. So kyova olaba nti Jose Chameleone avuddeyo nadedicatinga n'okusaba gavumenti ng'awanjiragira gavumenti agamba nti mukume bannayuganda mulekerawo okuba nti mubakuumisa bulagajjavu n'okusobola okuba nti obaolyawo abatujju babatuukako mangu bannayuganda ne bagenda mu maaso n'okuluzinga obulamu. Bampita Ntambi Kimso namba 1 Kiboya Maxud Junior made in Uganda kansobole okuba nti nkomawo. Bye bye for now.